n'olya nga wasiibye ebyo bitutuukako nnyo naye okwerabira kubategeeza okwerabira okuli sirias. hadithi eri wansi w'ekyo ekigambo wa an abi hurairata hadithi egiba ku abi huraira anna nabiya sallallahu alayhi wasallama qala agamba mazima mbaka wa allah yagamba man nasiya omuntu yenna bwe yeerabira wa huwa saimu ng'asiibye fa akala naalya au shariba oba naanywa falyutimma saumahu ajjuze bujjuza kusiiba kwe amakulu asigale ng'asiibye wajjukira. Muntu yeerabidde naalya ne sowaani y'emmere n'agiwunzika oba nga yakagitukako mu makkati oba nga yakagitandika oba naanywa byesa mumazeemu yeyongeza ali ku giraasi yakubiri oba yakamutandika oba ali mu makkati najjukira oba ne bamujjukiza naye ndabo tewasiibi tajjejjukira falyutimma saumahu teyeeraliikirira asigale nga asiibi ajjuze bujjuza kusiiba kwe. Naye bw'abanga abadde yeerabidde ebiri siriyaasi so si nti yeefudde abadde yeerabidde eyeefudde wano tajjamu eno aya boogera ku muntu eyeerabiridde ddala nga kituufu abadde yeerabidde ate najjukira n'ateekaza nti naye kammalemu jjuiso ono ate bweweekaza kale ate oba osoobulukuse era olunaku oba olubanjibwa era ojja kubonerezebwa. Wabula bali ku muntu eyeerabidde najjukira nga amazeewo oba najjukira ng'anywa n'akomaawo biri by'anyweddeko tewali buzibu falyutimma saumahu ajjuze okusiiba kwe. Naye waakikolera nga ajjukidde oba ng'agenderedde oba neyeefuula eyeerabidde nga yeefudde bwefuzi egyo miggo. Fa innama kubanga ekyo ekyokuba ng'alidde n'okunywa at'amahu Allah yaba amuliisizza wasaqaahu era Allah yaba amunywesezza jalla jalaalu. Amakulu weerabidde n'alya n'anywa talina buzibu mu busiraamu era asigala asiibye ekyo Allah aba kimuwadde nga kirabo kye. Kituukawo nnyo naddala ennaku ezisooka mu Ramadan ngeri gye twamanya